Nze ne Fiona Nyamutoro tumaze emyaka nga tuli bafumbo. Eddie Kenzo avuddemu omwasi. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga otambudde naffe. Kale no kantwale n'omukisa guno okubanga nkukulisaayo yonna gy'otambulidde olunaku olwaleero. Kale no katusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Gyebale emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusizzaako engalo. Ye abange olunaku lutambudde lutya? Kale no katusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga naawe bw'otyo oli bulungi. Olwaleero omusajja mukulu Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo avuddeyo n'ayanukula abantu abamwogerera ebigambo. Ebigambo bibadde bingi ebibadde byogerwa naddala ngo basinza ku kifaananyi ekyayitinga najuzi wano nga bali ennamboole. Bantu boogedde Eddie Kenzo baamuloga, takyalina magezi mu mutwe, yandibadde ayina hit, simanyi kati yandibadde ku lulengo lw'aba Burna Boy, yandibadde akompitinga ne ba Davido. Bingi boogedde ebigambo bingi. Era n'olunaku lwaleero ndabyeko omusajja mukulu Sudiman naye ng'avuddeyo ng'akuba Eddie Kenzo left right. Ye takyalina magezi mu mutwe, omukazi yamuloga era simanyi juzi waneeno ku gundi simanyi enamboole, simanyi yabuuka mu mmotoka n'alinnya booda, simanyi Nyamutoro ng'akubye essimu era simanyi ebigambo bibadde bingi nnyo. Ne batuuka okugamba Nyamutoro yafunamu bingi nnyo. Naye Eddie Kenzo avuddeyo n'abanga abaanukula n'abagamba nti kye mutamanyi nti nze ne Fiona oba Honorable Nyamutoro tumalidde ddala emyaka giwerako nga tubeera wamu, nti naye nga tulivinga life yaffe eri simple and quiet. Nti kubanga nali nakoowa ebintu by'amawulire ate ebyo bulijjo abyogera lunye. Gamba nali nakoowa ebintu by'amawulire nga nasalawo obulamu bwange mbutambuze mpola nga temuli mu mawulire. Ndabyeko comments zibadde nnyingi ne bagamba mbu kati lwakuba yafuna ekya minisita kyeva olaba yamujja mugalale era simanyi bingi nnyo. Naye ate weewunye nti omukyala ono Fiona Nyamutoro abadde MP nga tanaaba na minisita, abadde MP naye era obulamu bwabwe bubadde bwa kimpowooze era ababadde babimanyiko abadde babimanyi naye ng'era tebigenda mu mawulire. Naye ensobi yakolebwa ekisobola gamba nti nsobi kubanga tewali nsobi, nti bwe bagenda wali okubanga muwerekeddeko kubanga aswearinga in awo nno obutambi obwe baata n'ebifaananyi bye byaleeta obuzibu. Ate kati musajja wate avuddeyo alage mukyala we Love avuddeyo ensi yonna etegeere ate kati bamwogerako birala. Bamugamba ng'omukyala we yamuloga, ebyokuyimba yabivaamu, baamutuma copyright n'abamwamu omukyala n'asirika era ne Federation. Bigambo bingi mubirabaawo ku mitimbagano, abantu ab'enjawulo nga bavaayo ne babyogera. Naye ate ekirungi ekiri ku Eddie Kenzo akugamba nti teri kigambo kye batamwogeddeeko era yagamba nti buli kigambo kye bamwogerako akitwala in a positive way, oba kirungi oba kibi. Agamba talina budde obwo obw'okulondoola gundi yanjogeddeko kino. Agamba nti olina ratio okwogera gwe kyowulira mu mutima gwo nti kisaanidde oba ekyo kyowulira mu mutima gwo nti mu butuufu oyagala okyogere. Yagamba nti abeera takulinaako buzibu, yogera era talina budde obwo nti anaddaawo ate oba akwanukula oba akuvume. So agamba byonna abiwulira era abiraba, n'abawa advices nabo abalaba, naye yagamba nti talaba kyamu kye yali akoze kubanga omukyala we abadde naye ebbanga eryo lyonna nga mmwe temumanyi ne media nga tekimanyi nti naye lwakuba nti kati avuddeyo. Ate nno ekyewuunyisa era nakyogeddeko wali mu ntandikwa, bano abantu tebanoonya kamera.
abekamera be babanoonya ne babeera nga bali mu bufunda bwabwe bakola byabwe nga basanyufu era kamera zivaayo ate bamala kubanga bakuba ebifaananyi ebyo ne babita kwegamba ne biba nga bitrendinga ne bitambula ne birekayo ebigambo naye bo baba mu byabwe nga wolaba abantu bonna nga bali mu budde bwabwe obw'eddembe basanyufu banyumirwa okitegeera naye mu kunyumirwa kuno ate mwemuva abantu abalala ne baba nga bakola ki ate bo babijjamu ebigambo ne boogera kino ne boogera kiri ne boogera kiri n'abagambye nti byonna bimwogera bya bwereere ye bavudde wala nti mu bulamu bwabwe obw'ekimpooboze bavudde awo babadde awo ne batuuka n'okubanga bazaala bebi waabwe nga bali wamu so nti abadde tebamanyi ababadde bagamba nti yamufunye jjo amwagaddeko ssente lwakuba minisita oba eyo gy'agenze era ajja mumulekawo kati wa paliamenti simanyi ajja kufuna abasajja abalala agambye munnange nze mukyala wange mbadde naye nga mp era mwenna nga temumanyi nga ffe abamanyi gye tuvudde ffe abamanyi gye tutambulira ffe abamanyi kiki ekiddako nti naye mmwe kati mulyawo musala omugambo ne mwogera ebitaliimu ne mwogera ebitasaana ayagadde just clarifying ako kokka kubuulira abo bonna ababadde boogera kino na kiri nti munnange si bipya ate kyewuunyisa kati olumaze okuba nga ayogera ebyo ate abasazi b'omugambo ne batandika twabirabirawo simanyi yali akiitinga ku Rema ekitegeeza manya Rema yagenda okugenda ng'akyali onogamba bannayuganda tukwagala ki naffe batiimu Edikenzo tubeerawo buli kaseera batiimu Nyamutooro ono yewaffe tulina okumwagala era tulina okubawagira era ffe tulina okutambula nabo mu buli mbeera byonna ebigambo ebyogerwa kasita amaze okuba nga clarifyinga era akabulidde abaagala okuwulira muwulire abaagala okusala omugambo musale naye abagambye nti teri kipya mukyala we babadde bbanga lyo lyonna nga bali wamu ne batuuka n'okuzaala bebi gwe mwalabye oba gwe mwalabye nga bali wamu so talabamu nsonga yonna era talina kizibu so oba bamuloga nti munaayikasa bamuloga mwagala kitegedde tebisigadde mbu it is just a background noise tagenda kubanga akola ki bimulya tuli ku NCK TV gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obire ngo subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sakono kubanga leka comment yo ebisigadde buterevu tukomawo nabyo era tujja kubanga tubikuwa mu bungi nnyo nyini ddala mutukkirize tubenga tubeerekereza tujja kubanga tukoma mu masaana amawulire mangi nnyo temuvaawo